Owaye. Wadi. Tugenda mu nnaku nkulu. Iye. Tugenda mu nnaku nkulu naye kiri ku radio. Abantu kati bawangula birabo bya sekukulu byatandise dda. Batia. Byatandise dda. Naye ate obuzibu obuliwo. Nabo ku radio ate nabo babyagala kuba nabo bali mu byembeera sinnungi. Batia. Ate okuba essimu babawadde ebirabo babigabira abantu. Naye ate nabo babyetaaga. Kati tabbojja akubuuza ekibuuzo toyinza nakukitegeera. Kagadi nedda. Kagenda byume wa matini probera omuweereza. Gwaweereza. Yegwe muwanguzi. Nze mpangula. Otegedde. Otuukayo. Ntuukayo. Zali mu studio. Esimu. Akayimba kali luddawo wano Saida. Saida yuda. Yeno. Aha. Kuba esimu. Okuba esimu kali nsoka. Soka yanirize. Soka kuweereza. Ulimba kati luyimba. Soko luteekeyo. Luyimba. Basabule banyabo mwebale kuwuliza radio buddu 9 radio buddu eyo omuntu wa bulijjo omwenza nze MC Lwasa Mayinja nga bulijjo twabategeeza tuli mu Tuesday Celebrity Night. Yagala okubategeeza baganda bange omukulu wa MTN oba abakulu ba MTN batuwadde ebirabo twagala tuwangule buli muntu ali eyo njagala weetegeke okuba essimu ali ku ssimu njagala otegwetegeke tugenda kuba tuwangula ebirabo ali ku ssimu ogenda kunyiga ennamba z'omusafutanukaganasamunalakamusamunalakekwe ali ku ssimu njagala ali ku ssimu eyetegese egamba nti alo yegwanyi osinzidde wamanyago n'eddoboozi oli ku diplomatiki njagala okubuuza ekibuuzo bw'okiddamu nga weewangulira miliyoni 2 oyagala kuwangula weewaawo njagala kubuuza bweteeseteese njagala ombuulire munyesabuti yazaalibwa ddi era n'ebyokunywa byanywa byakunywa ki munyesabuti yazaalibwa mu 1912 era ebyokunywa byanywa solvado towozeewo kabonero tugenze ku mukubi agenda okuddako nagamye ntonyigazo ani oyo ani ono muni yenyini yosinzidde luddawa nikijja bwemi amanyago ne gyosinzidde yenze munie oyagala kuwangula kankubuuza ekibuuzo njagala ombuulire Yesu Kristo omumanyi bulungi omwana wa Katonda omulamu bwe yali agenda okufa njagala ombuulire embaawo ze baamukubisa ku musalaba zaava mu mutiiki tabuzeewo kabonero basobole banyabo njagala wangula ebirabo MTN yatuzabudde boza kubibuuza oba byawangulaawo toyagala kuwangula birabo nange kanjye nkoleko mu studio kankoleko mu studio yabokoleyo bikubuuza obiwulire owayimbawo zibakubereza Yesu esebo kale buuza sebo kwali mu studio yeeyo twongera okubebaza bannange okutuwagira webale kutuwuliriza tuli wa Diplomatic FM esangibwa kijja bwemi tukuba tudigira essaawa eno tuli mu kuwangula birabo era tugenda kukuba essimu speed tusobole okulabika nga tuwangula ebirabo alo pulizenda yebaleko kale baba gyebale tuwangula birabo tuwangula biki tuwangula birabo ki tuwangula miliyoni 2 nze badde nkukubidde kubuuza ogenda kuwangula nedda sebo saagala birabo ojja kuwangula saagala wangula sijja wangula nawe pulizenda wannange onyumira wangula ekirabo saagala birabo mubyetwalire ngenda kubuuza ekibuuzo pulizenda ddemu nakubira ate nalina namba yakubira ati obakubako teyakubira oba olyawo ng'evuga nedda sebo akubira nedda sebo kuba essimu the number you're calling is 20 to 612 addamu ogwokubiri kwata alo pulizenda yebaleko kale sebo nze kubidde okuva mu rediyo nekijjawo emyefero lwaki okubira njagala owangule tonjagaliza lwaki tobyetwalira njagala owangule nedda lyetwalire omanyo okuba essimu endala okuba dabula okuba kaani kadize kali kubira omulala owayisebo jukira kali pulizenda abagenda kunyiga madimbu kwe yali mu studio madimbu kanyiga agamba abasajja mulekerawo okuba kali abakyala bebabakuba otyo weereza tukyandigire banenga tukuba tuwangula bira bisawo eno enyininyini woba okyanywa okusigala onywa otuba tudigirangeno alo mwana
presenter chekiru atowali olikiriya mwana amanya n'eddoboozi olikiriya presenter ndikiriya amanya n'eddoboozi mwana ngati mukunkwagala nnyo amanya n'eddoboozi sebo mani nze baadi ya sakiriya kukunku wangi nze baadi mani sakiriya kukunku ekukunku ya tuli mu kuwangula birabo sebo alaali jajja ebirabo ebyo mbyagala naye kati twagala bakyala oyagala mu twagala bakyala nawe leka presenter twagala bakyala baneka nakadde ka bakyala omwami tokirizibwa okuwa essimu tukubira abakyala mukama alo nyabo mwana badde mukonde kampangula ebirabo mwana sebo nyabo gwani ne kampangula ebirabo nyabo ye gwani sekukunkugasiya bulolo twagala bakyala bannange twagala bakyala mutusungu watwalabe obadde tusobola kuwangula ebirabo nga tubyetwalira nga tubiwamegeza alo nyabo mwana presenter manyi Joshua mwana muyaye nyabo njagala kuwangula ebirabo nze kukunkukumanyo waba tewali mukyala ino esimu esemba oba si mukyala nga tugenda mu program eddako alo sebo mwana presenter manyi Joshua gasiya bulolo njakujja ne bakyali bange tukupipi ne mabega kumanyoku yajayo webuyayingiramu okupipi nanabireka banange njogera okutubira ku mukyala obuliyeyo nga mwambadde bulungi nnyo nga munyumye nnyo naye ng'akapale k'omunda kawayambadde nga si ka bulaka walayo omukazi ayambala akapale ka bulaka munda akutama omanyi lwaki kubanga olw'ensonga agenda okwambala wala ebigambo okubako ebigambo ebinyiiza naye omukazi agenda nayambala akapale kati nga iva ng'anyumye kakyala kali potebo avaayo ne banjula nti banemitwaliriza omukyala misezi iva oba nedishamimu yatuuse dda n'obikkulako kapale oba n'oyina ebyoyo bingi byagulubudu bakulega egundi twaliriza omukyala nedishamimu kubanga amukyala mulungi nnyo mweru nnyo n'akapale kayambala munda kaba kakyala kalungi nnyo kaba kapale kalungi nnyo n'ebigambo ebibeerako bibeera birungi n'okabikkulako ogenda okukabikula nga kapale keeru nga kuliko waneeno akatima kuliko akasale kayise mu mutima kuliko ekigambo ekiddako I love you kuliko ekigambo ekisembayo waneeno welcome to heaven n'omanya ngenda mu ggulu n'omanya togenda mu ki ogw'omusozi omule gw'omukazi okulesa ku diplomatic ogusasulidde 5,000 gutuuse munda olwadde bbiya w'emitwalo 12 okutuusa mulongi ogwambula gwambadde okupale gwa bulaka gwambala empale 2 esiba olubuto n'ey'omunda ogenda tuuka mu y'omunda kakumyekakawo nga kaludde amaaso kali kati ate nga newagula owandiikidde wawo ekigambo kya mu luswayiri abidde njataali kiregeeza gyogenda ogenda mugeye awo wanyini nange kantubire obukyala obuli muno nga muli mukyala bulungi nnyo bunufu akakyala akalungi nga kampisa ne bwokakanga nga kabadde kali mu kuwaata eneeka ng'ogiwulira akakatona mu guluveeri okanga omukyala ow'empisa era neneeka ng'ogiwulira neneekanga owamwoyo era obuyimba obuwulira ogenda okuwulira ng'ayimba akayimba bambi mukyala mulungi nnyo era nga nalina empisa si mukyala muyaaye ne bwe yeekanga mwoyo mutukuvu nekano katekeko nga kinene nnyo omukyala nga munene kabaddeko tukatendeko namukyala mutono mukyala mutono newomukangera ennyimbo ziwulira ayimba ennyimba zino wammanga omwoyo wa mukama n'amalajja wabeerawo enjawulo wakati muffe omwoyo wa mukama na Jesus bannange nabbigayiri mama ng'okwawetama nerawo owunyenkwawa n'akamwa mwebale nnyo mwebale osanga omukazi nga ye talina yadde empisa omukanga nabo bayimba buyimba ki esibo ogenda okuwulira nedda sebo yimbeyo ku buyimba obulala cere nyama omucere munyama oyo omukanga omucere munyama amatako ubikisirani nedda sebo weewaawo tweyanzanye tweyanzege